Mukama yebazibwe. Kulikayo ku kanisa gy'okuŋŋaanidde leero. Nsaba ompeeyo eddakiika si nnyingi tubeeko ekigambo ekinene kye twogera kitukwatako ffe ng'ekkanisa naye ate n'eggwanga lyonna likikwatako n'ensi yonna okutwalira awamu. Twagala kwogera ku nguzi leero. Mpulidde abantu bangi aboogera ku nguzi, gavumenti ng'egamba egirwanyisa, abantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo. Twagala twogere ku nguzi olwaleero, naye okusinga gw'ogenda okwogera, nze ŋŋenda kubuuza bibuuzo by'onooyanukula bijja kubaako gwe biyamba. Ekigambo kino nsaba vidiyo eno ogimpeera omusumbawo, omukulembeze wo mu kanisa, abakulembeze b'ebyobufuzi ne bannamateeka nabo katubayingizeemu bajje batubuulire. Ekyamateeka essula ey'ekkumi olunyiriri 17. Bayibuli egamba, kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda wa bakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya maaso g'abantu so talya nguzi. Katonda ye Katonda atalya nguzi. Owulidde? Katonda gwe tusinza, Katonda w'amaanyi, talya nguzi. Essula ey'e16 olunyiriri olw'19 Bayibuli n'egamba bw'eti, tokyamyanga musango so tosalirizanga bantu so tolyanga nguzi, kubanga enguzi eziba amaaso g'ab'amagezi era ekyusa ebigambo by'abatuukirivu. Enguzi ekyusa ebigambo eziba amaaso, ekyokubiri ekyusa ebigambo by'abatuukirivu. Ekitegeeza nti esobola okukyusa omuntu abadde omwonoonyi n'emulaga nti talina musango kubanga waliwo eyalidde enguzi. Isaaya essula ya 5 Bayibuli n'etatuleka mu bbanga n'egamba bw'eti, 5:22, zibasanze abo abalina amaanyi okunywa omwenge era abazira okutabula ekitamiiza, abateeka obutuukirivu ku babi olw'enguzi era abajja ku mutuukirivu obutuukirivu bwe. Ennyiriri oziwulidde? Zibasanze abo abateeka obutuukirivu ku babi olw'enguzi era abajja obutuukirivu bwabwe ku batuukirivu ne babafuula ababi olw'enguzi. Kati awo wali ebibuuzo byange. Enguzi kye ki? Gwampuliriza, njagala onyanukule tuyambagane. Enguzi kye ki? Ekyokubiri, ntegeera ntya nti kyendi mu kulya nguzi? Ekyokusatu, tulina abantu oba ebifo nga bw'etaba nguzi toyitawo. Singa oli ankase okumuwa enguzi, nange eggulu linvunaana, nange Katonda ambalira ekibi ekyo. Ekyokulabirako, otutte omuntu mu ddwaliro, omutuusiza mu ddwaliro lya gavumenti, okimanyi bulungi toteekeddwa kusasula ssente, abasawo bagaanye okumukolako, omuntu w'olaba agenderera, ne wabaawo akugamba nti bw'otawaayo ssente omuntu afudde, oba omusawo yennyini n'ajja n'akikwegambira, oli awo nno, gwe nno beera awo, olwo oba olowooza ebintu bya wano byabwe, oba olowooza tulya mpapula, n'okwata ssente n'ozimuwa kubanga otegedde ky'ayagala oba azikusalidde. Kubanga tulabyeko abakyala abafudde mu kuzaala naye nga bafudde kubanga omusawo yagaanye omukolako kubanga baagaanye omuwa $50,000 kubanga baagaanye omuwa $10,000. Abaffe ekibuuzo kyange, njagala twanukule, njagala tuyambagane. Omuntu oyo akutte $50,000 n'agiwaayo ne bakola ku muntu we nga amukase waali awo kubanga bw'atazimuwa tajja kumukolako.
eggulu naye limuvunaana mujje mu comment section mutubuulire. Oli ku poliisi basibye omuntu wo osaba poliisi bondi yabwereere n'ebipande ku ebiri, omusirikale akugambye nti bw'oba tolina mitwalo 3 bw'oba tolina mitwalo 5 tetugenda kumuta, nyinza kukola ntya omuntu wange okuteebwa nga siwaddeeyo nguzi? Yabaffe babagisaba eggulu libatunuulira litya? Kubanga tutegedde mu Bayibuli muno Katonda tayagala nguzi, Katonda agikyawa, Katonda emuwunyira ziizi. Tuyinza tutya okwewala okugirya n'okugigaba? Jangu otubuulire. Leero kyenjagadde tuteeseeko, kubanga ekintu kino kifuuse ekirwadde ekinene, kifuuse namutta. Abantu bangi bali mu makomera bavunda kubanga waliwo eyali enguzi n'asalira omuntu omusango atalina musango. Abantu bangi abamenyi b'amateeka bali bweru bakyakala kubanga waliwo omuntu eyali enguzi n'asumulula omuntu atalina kusumululwa. Abantu bangi bafiiridde mu malwaliro n'abandi n'obasanga nga bapookyezaawo kubanga waliwo omusawo eyeetaaga akasente ate ajjanjaba omulwadde oyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gw'obadde olowooza otya ku nguzi? Obadde olowooza otya ne mu bintu ebirala bingi? Enguzi mweri ne mu bintu ebirala bingi. Jangu otubuulire. Ffe ng'abaana ba Katonda, ffe ng'abalokole, gwatunda amanda oba gwagatambuza okuva mu kyalo, oyinza okutambuza emmotoka n'ogituusa e Kampala nga towaddeeyo ssente? Kisoboka? Bwe kiba tekisoboka ng'oli mu bizinensi y'amanda, tuyiseewo tutyawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu bintu eby'enjawulo by'omanyi, we nabuuliza ekibuuzo, omuntu awaayo enguzi nga bagimusabye n'oyo agisaba, Katonda ani Katonda gwagenda okusalira omusango? Bombi oba oyo agikasa omuntu ogiwaayo? N'asanyuka nnyo nga musharinze vidiyo eno, n'asanyuka nnyo nga mutubuulidde ne mu biti ebirala enguzi mweriirwa, era n'asanyuka nnyo nga mutwanukudde ebibuuzo ebiri mu vidiyo eno. Mukama Katonda wa Isaya akumpeera omukisa nga tulowooza ku kigambo ekyo. Nsaba okolera eggwanga ng'okimanyi nti enkya buli kyokola ogenda kiweera embalirira. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeerwa gibeere naawe. Mbaagaliza ekiseera ekirungi.